tuli ku musomo ogwa bid'a okuzuula muki mu ddiini. Olwalongera kwogera ebintu bisatu byokka. Ekisookera ddala mata dhaharat albid'a, bid'a zaazuuka ddi. Ekyokubiri ennamula za bid'a. Ekyokusatu al asbab allati addat ila dhuhuri albid'a, ensonga eziviirako okuzuula muki mu ddiini. Ekisookera ddala bid'aati zaatandika ddi. بدأت البدعات في أواخر الخلفاء الراشدين. بدعة زاتandika ku nkomerero y'abakhulafa abameka, ku nkomerero y'omulembe gwabwe. Pozani w'enkomerero mu bakhulafa Ali ibn Abi Talib fi awakhir al-khulafa ar-rashidin. Obukulembeze bw'abakhulafa ar-rashidin bwamala emyaka emeka ba'da nabi, wanyuma lwa nabi. Myaka emeka? Bwamala emyaka emeka? Abubakar yafugira emyaka emeka? Umaru n'afugira emeka? Obantegerekese? Bw'obalabala zaman al-khulafa ar-rashidin, ekiseera ky'abakhulafa ar-rashidin kyatwalira ddala akaseera akakola ki? Akawera, akasukkira ddala mu myaka egisukka 10. Abakhulafa we bali. Naye enkomerero y'omulembe gwabwe dhaharat al-bid'a, bid'a zaakola ki? Zaazuuka. Kino kikulaga ekigambo kya Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kiyagaa nti alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin. Abinaga nti man ya'ishu minkum, aliwangaala mu mmwe fasayara ikhtilafan kathira, agenda kulaba enjawukana ki nyingi. Naye naga nti fa alaikum bisunnati, mwekwate ku nkola yange, wa sunnati al-khulafa ar-rashidin, n'enkola y'abakhulafa ar-rashidin. Allah bwe yalungamya. Kati buli muntu yenna ava ku nkola ya Nabbi sallallahu alaihi wasallam, n'ava ku nkola y'abasahaba, fahuwa dallun, ababuze. Kati bid'aati zaatandikira awo. Kyolaba bid'atul mawlid, bid'a ey'amawulidi ga Nabbi fi zamani al-khulafai ar-rashidin teyalinawo era tebaagimanya nako. Yatandika eno fi dawlat al-fatimiyya, emyaka gisi dawlat fatimiyya bid'at mawlid netandika. Kakati webavaawo ebyasa al-quruni al-mufaddala, biri Nabbi beyogerako naga nti khairu nnasi karni, abantu abasinga obulungi be bali ku kyasa kyange, thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, oluvannyuma ababaddira bigere be basinga obulungi. Ebyasa ebyo ebisatu we byavaawo gy'emyaka emeka egyo? Bisatu. Tuli fena bada'at bid'ati at-tasawwuf, bid'a ey'obusuufi neetandika. Bali bagendanga naye nga batandika bid'aati ala tariqatu ta'abbud, makubo ga kusinza ani? Ga kusinza Allah mpola mpola paka lwe baagwa mu nsobi empitirivu. Kyobola ba bid'aati abazireeta batandikira mu kkubo lya kusinza Allah, naye nga bagenda mu buki? Mu bubuzi. Nkomerero bwe bati bubuzi. Kati bid'aati zaatandika ku mirembe egyo ezibeera nga bwe ziri. Kati bw'otunuulira bid'a nga Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagaa nti kullu bid'atin dalaala, buli bid'a yonna buki? Bubuze. Naye ahkaamu z'okulamula bid'a ziteekulamu emiteeko emeka? Esatu. Waliwo bid'atun mukaffara, ng'ekaafuwa zaagikoze. Bid'a eyokusatu, ennamula eddaala oba eryokusatu, wasiilatu ila shirk, ekutwala eriki? Kuba erikutwala mu shirk. Eddaala eryokusatu mu kulamula bid'atu mufassaqa, omuntu bw'agikola abeera faasiku, mwononefu. Kati bid'atu mukaffara yeruwa? Ekaafuwaza omuntu n'ava mu busiraamu, at-tawaafu ala al-kubur, okwetoolola entaana, waddu'aa'u lahum, n'okubasaba bannanyini ki? Bannanyini ntaana kabbali, n'otandika okubasaba obuyambi. Hadhihi bid'a mukaffara.
kathiru min almuslimin yatufuna ala alqubur basiramu baja betolola kaburi ezaba awliya ebayita aba awliya tulifena abagalwa bani ba Allah kubanga ba awliya eribo bebayita ba awliya waliyu bwatuuka mu ddaala lye bamutuusaamu nti oyo kabona tasqutu anhu libadat ibada zimuvaako abatakyakola tasiiba tasaala kiseera kya ibada bwe kituuka alowoozaako ndowoozi oyo naabeera kabona gye bali abantegerekeka kati atawaafu ala alqubur omuntu buli we yeetooloola entaana fahuwa kafir bidi ajakoze mukaffara emujja muki busiraamu waddu'aau lahum n'okubasaba kubanga asabibwa yani wa idha sa'alta fas'alillah bwoba osabasaba Allah yekka naye abantu bagenda ku ntaana z'aba awuliya ne babasaba hatta n'abatali ba awuliya oli agenda emakka n'asiibula entaana ya kitaawe n'amusaba ebyetaago n'alaba entaana ya sheekhe n'agisaba ebyetaago kwe tulaba abashiya bakola ne bagenda kabuli ya Hassan ne Hussein ne bazeetoolola ne bazisaba obuyambi Abdul Qadir al-Jilani ne bamusaba obuyambi mayiti ye kennyini tosobola kwetaasa wadde okweyamba ate bamukola ki bamusaba kyobola wano wali akabenje akanene nnyo ak'okuziika abantu ku mizikiti mumuyinza oziika omuntu ku muzikiti nga mulina ensonga lwaki mumuziiseewo ayinza okuba for example poloti ye yawayo n'ekifo ekyo nga mwekigenderwa kyammwe kisi kirala naye abalijja oluvannyuma lwammwe balisuubira nti omuntu oyo alina ki enkizo ne batandika omukola ki okumusaba kubanga balisuubira nti buli alinaanye omuzikiti alina ki alina enkizo alina ekyenjawulo batandika omusaba abaliddawo babali babaana bammwe oba bazzukulu kati ekikkirizibwa kusaba muntu ali mu ntaana mufu hatta ne bwabeera nabbi tetumusaba mu ntaana gyakola ki gyali kati bid'atu wasilatu ila shirk bid'a nga bwogikola wasilatu ila shirk kuba eri kutwala eriki albinaau ala alquburi okuzimba ku ntaana nosimetinga hazi wasila ila shirk kuba wallahi eri kutuusa eri shirk wasila kuba eri kutwala eri shirk albinaa ala alqubur bameka entaana z'abantu zemulaba min almuslimin nga nsimeting walkitabatu alaiha n'okuziwandiikako jajja zaalika yafa 22 abamu baga nti okusimetinga kabuli kyekisinga ozikuuma genda mu baqiya emakka bakulaga entaana z'abasahaba baafa myaka ki bakyakola ki kasita ozimba ku ntaana wasilatu ila shirki eyo bid'a wasila ila shirki ekutwala eriki kuzimba ku ntaana butunulira abantu bagulumiza entaana enzimbe genda wano mulimbe ekololo olabe entaana y'omusajja alidina bwe bagizimbira akayumba bwe kati ogwo omuzikiti oguli omwe tegukkirizibwa na kusaaliramu kuba gwonna gwetoolodde ki kabuli alidina engeri gye bamuzimbamu nze nalabako kabuli emasaka eyo ekirimya batwalayo gaba emaali y'omufu nendaba kabuli y'omusiraamu nenewunya ate nga haji ate nga n'abaana basoma ku ddiini ba Bilaali bagizimba ne bagisimetinga ne bateekako n'amasanyalaze nga bwokwatirako booti bakola akatimba oyingiramu naye konna ne bakajjuza amasanyalaze tokwatako hazi wasila ila shirki albinaau ala alqubur okuzimba kuki kyobulaba abantu bangi bagenda ku ntana ne bazisaba bamaliriza essowaani bagatugenda tusabe gundi abamu babayita balongoofu bwe bakola ku ntaana ez'abantu abalala abakungu ne bazisaba kati albinaau ala alqubur wasila ila shirki okuzimba ku ntaana kubeere kutwala eriki eri shirki bid'aati mufassaqa bid'a ez'omuntu bw'agikola nga mwonoonefu tuli fena nga muki mwonoonefu ka bid'aati almawlidi nga bid'a ya mawlidi gani ga nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam omuntu agakola fa huwa fasiq muki mwonoonefu atabattul taruku ziwaji omuntu okuleka okuwasa awatali ki awatali nsonga
mulimu abantu bangi abavubuka baleka okuwasa nga bagaa nti ffe tuli kukusinza Allah, tuli ku ibada, bakyala bajja tulemesa ibada. Hadhi bid'a obozudde mu ddiini. Mulimu abatuuka ne ku ddaala ne bejjamu obwagazi enkwaso ne babalaawa, ayagala kusinza ani? Oba okoze ekikolwa munkaran adhima, ekitamu ekiki ekinene. Era oba ozudde mu ddiini, kubanga al anbiya bannabbi bonna bawasa. Kwe gwani atawasa noga nti oli mu kusinza Allah, gwosinga bannabbi okukola ibada. Baliwe bajja mu maaso ga nabbi, abasajja bajja basatu eri nabbi, eri maka ga nabbi, ne babuuza bakyala ba nabbi emirimu gya nabbi. Bwe baamala okutegeera emirimu gya nabbi gyakola, bavaawo nga beeyamye ne bagaa nti fa inni la atazawwaju nisa, sigenda kuwasana mukyala. Nabbi ayitiridde mu ibada, naffe twagala tukole ki? Tumukole ibada nga ye. Olina ganze sikyazeyo nakuwasa, sigenda kuwasa. Olina ganze sigenda kwebaka, wanaga sigenda kudayo nakulya. Nabbi bwe yajja ne bamubuulira amawulire ago, yabavumirira naga nti ma baalu akuwaami, bantu babadde ki aboogera kino ne kino. Fa inni atazawwaju nisa, nze mpasa abaki? Abakyala. Wa arkud wa anam, neebaka ate nenzukuka nendya neki. Nabbi kyabaga nti faman ragiba an sunnati falaysa minni, ava ku nkola yange siwa, ava kuwasa ku nkola yange siwa mu umma ya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kati bidi eyo tabattul, ey'okuleka okuwasa. Muvubuka akuze alina obusobozi tawasa, gwatawasa oli mbuzi ya dhuhiya. Kuba embuzi ya dhuhiya gye balekaawo esavuwale erabika obuki. Naye oli muvubuka, olina ekitanda, olina obusobozi, okola, olina ne ssente, toyagala kuwasa, ate oli mbwononefu. Oli ndiga nti oli ya dhuhiya, bakulinza osavuwale. Muwase, mulemu okuyingira mu bid'a. Kati mulimu abakikola ekyo, ng'ogyeko mu abakikola nti nkyetegereze, ng'ate bo bakola bid'a. Bantu bangi bagaana okuwasa ne baleka abakyala. Mbu basinza ani? Nabbi yali muyitirivu wa kusinza Allah, ate yali alina abaki? Abakyala. Abambe ejjamu n'obwagazi, nagaze ndi ku ddiini, obwagazi naabwejjamu oba okoze bid'a. Mu bid'ati omuntu gyakola nga mufassaka, tuli fena atashdidu ala nafs, omuntu okwekaluubiriza ye kennyini. Omuntu yagudde mazambi, ayagala kusaba Allah, n'afukamira ku macupa, n'atandika okulaaja n'akaaba. Abamu bayimirira mu kasana ne kabookya. Hazi bid'a ya akhi, atashdidu ala nafs. Olina aleka oggula omufaliso n'ekitanda, n'agamba nabbi tensolako ku kitanda wadde ku mufaliso. Bantu bangi obasanga mu nnyumba temuli wadde entebe n'ekikopo. Taga nabbi bw'atyo si bwe yakola. Tashdidu ala nafsi, kukola ki? Kwekalubiza. Wallahi mulimu abantu abali mu bid'aati, gwe balabanga abali mu kusinza Allah mbu bakyawa ensi, talinnya na takisi, atambuza bigere, tabeera na ngatto, tasaliriza nviiri, yenna n'agubaasiira, so nga ali mu bid'a. Ebyo nabbi bw'atyo si bwe yakola. Nabbi yennyini yatugaa nti inna Allaha jamil yuhibbu al-jamal, Allah mulungi, ayagala biki? Ayagala bulungi. Tabeera tuyigiriza engeri y'okwerabirira. Naye eyo bid'a atashaddudu ala nafsi, gwe kennyini okwekaluubiriza. Siraamu tewagala muntu kwekaluubiriza, oba ozudde mu ddiini. Naye osanga abantu bangi ali mu kwekaluubiriza mu bwakola ibada, ali mu kusaba Allah, ali mu kasana, yagudde mu zambi. Ali musaba Allah n'afukamira ku macupa, yeerumye nti Allah asobole okukola ki? Eyo yonna bid'aati mufassaka, eraga omuntu nti muki? Mwononefu. Kati bwetunulira ebintu ebyo ebisatu, bid'atu mukaffara, ejja omuntu mu busiraamu, wasiilatu ila shiriki, nga bid'a bw'ogikola makuba gakutwala muki? Mu shiriki, kubo lya shiriki. Ne bid'atu mufassaka, nabbi yabizingira byonna ebyo ebisatu mu hadisi egi. Naga kullu bid'atin dalalah, buli bid'a yonna gy'owulidde kebere mufassaka, kebere mukaffara, kebere wasiila ila shirk, dalal, buki? Bubuze. Wa kullu dalala fi nnar, buli bubuze bwonna bwa muki? Bw'omuliro. Kati weewale bid'aati, osobole okusinza Allah kukube ki? Kukube ddungi.